libadde ssanyu jjereere ng'asiibula olowoozaani muyina maaso awo bannaye munveeko twatula ne twawukana bulungi n'omukazi Eddy Kenzo bamwogezezza ebyama ki mbiyina maaso awo bajjo yeekokkola okusisinkana Ronald Mayinja Spice Diana mulekere okwekaabya kisajja ggwe bannaye olowooza takubye nnyo eby'omwana eyafa owa David mukwano omwana gy'ali mulamu ebya X ne X mukwano nazo ensonga zeeranze mu maaso Rema Namakula ne Hamuza mbayina mbubafunye looya naye nga muli mutya mwasuuze mutya kansubire muli bulungi mubali kwagala buyiza Nisha Sylvia era ng'enkola yaffe ngenda basaba vidiyo mugimpeereka like era neesaba gwe wena tunaba kusubscribinga wano ku buyiza Nisha Sylvia subscribinga era onyigene mu notification bell. Abaana ba P7 mukwano bali mukeeteekereteekero kakola bigezo byabwe ebya Piero era mukwano nga mu bano mwe muli n'omwagala w'abangi oba omusanyusa w'abangi Felicita mukwano olunaku lwaleero alabiddwako wali nga Faaza ali musabira mutaddeko emikono naye abagambye bannayise genda baswaza amagezi tegaggweera mu ndonga ag'omu kirasi go ga mu kirasi nga yina ate nga nkujje nkuteke wa Davido emabega amawulire gaayitingana ne bagamba nti omwana we afudde abadde ali kuwugira mu swimming pool mukwano omugambo tebagusalira Uganda wokka n'abatali Uganda nabo omugambo bagubatemako guli omunene ogutokomoka wenjogera mbu omwana mulamu era ali mu ddwaliro ali ku bujjanjabi munnaye Kalo Kasita yejjeredde bulijjo bagamba olubuto lwa Eddy Kenzo naye wenjogera ssaawa zino nnyini olubuto avuddeyo DJ Nimrod agambye bannange olubuto lwange jjukira ebiseera ebiyiseeko awo DJ Nimrod ne Kalo Kasita baalabikirako nga bali kwenyigira ku stage DJ Nimrod agambye olwavaawo ku stage mukwano era Kalo Kasita lwe lunaku olwo yafuna olubuto kugamba nga kyategeeza olwava ku stage we bati Kalo Kasita ne DJ Nimrod ne bakyeggala kweyo essaawa bannaye munnaye Eddy Kenzo yejjeeredde Eddy Kenzo bamusibyeko olubuto munnaye twakulaba ng'okwata olubuto ng'oluweeweta so nga nnyini olubuto gy'ali asiise alabe kisuuse n'agamba kanfeyo njogera olubuto nga tuvuddeyo ewa Mama Kalimondo ba Kalo Kasita munnaye bulijjo basonyirozi bali bubi Eddy Kenzo omukazi yakunobako Eddy Kenzo nga tasobola mukazi Eddy Kenzo omukazi nga tawumuwa budde olumba ng'amba alina Namakula ne munnaye leero bambi musajja wattu Eddy Kenzo bakkana kambaata amaze n'avaamu omwasa abagaye bannaye Rema teyakira bukezi ku makya n'agenda n'anoba Rema twakira ne tutuula ng'abaagaana ku mmeeza emu ne tugamba ebyaddala obufumbo bukoze ki obufumbo bugaanye obufumbo munnaye tebuliimu ssanyu kankole ki kannoonyeeko ekkubo ewalala kannoonyeeko oba kangezeeko ewa nti ewalala naye mwe bulijjo muddeyo ne musala omugambo omunnaye Rema Namakula yadduka budduse wa Eddy Kenzo omusajja wattu avuddeyo n'ayogera ekituufu naye nga temwerabira Eddy Kenzo festival yo etuuse bannaye ate munnaye ennaku zino Eddy Kenzo yakula kasita omubuuza ku nsonga z'omukazi kati munnaye ennaku zino oli biki oba n'abakyalo babiki abagamba munveeko nze ndi musajja mukulu nnakula ennaku zino ayina enneebalama gye yeebalamu ebintu bannaye taata musuuza owa taata Maya kikabuka olemwa nga tweyongeddeyo mugaala leero Farida Nakaziwe y'omu ku bo ekitaasanyusizza okuteeka ono omukyala mu mawulire oba mukyala oba musajja munnaye nange sijja kulimba simanyi munnaye bamujondi bamuteeka mu mawulire nga olaba awo omwaka ekyo ekifaananyi ng'ali bwereere Farida Nakaziwe agambye ekyo ekyo kye mwakoze si kya buntu bulamu era tekisaanira kye bali tekyetaagisa wadde mulundi n'ogumu ate bbe ebyabagaana mukwano tosangayo kikyo munnaye Victor Kamenyo ne Ruth buli omu yakimanya nti no baayawukana naye mukwano agali mu nkubo gagambibwa mbu beddidde jjukira emabega kaawo babadde bali mu lutalo lwa luyimba Victor Kamenyo yagenda n'ata oluyimba mbu wampisa bubi n'ekukoowa nga lulimu akagambo Ruth naye olemwa ate ye Spice Diana mukwano avuddeyo nga mukambwe muzibo ku Chris Evans amugambye musajja gwelekerawo okwekaabiza abantu jjukira Chris Evans yavaayo mukwano n'akaaba abantu yes wadde Freedom City yagijjuza naye Spice Diana agambye mukwano ekintu oba okyesimbyemu obeera olina kyesimbamu bw'omu so togenda kuddawo okaabirira abantu buli omu alina ebizibu bye buli omu alina ennaku ye emmala ate era Ronald Mayinja mukwano ono ye yekyusiza mu kiti nga mbaze ffenna tukimanyi nti n'ono yali mu kibiina kya Nuupu n'avaayo mu kibiina kya Nuupu n'amaana addayo wagenda mu NRM naye kati mukwano emabega kaawo yavuddeyo n'agamba nti kati leero yamaliridde yagenze mu NRM tagenda kuddamu kukyuka kankuwa akatambi ka Bajjo ng'amunenye era nga yejjusa omumusisinkana ensobi ze n'akakola mu nsi ziri ensobi bbiri kuva ku sayidi y'abantu nakubeera mukwano gwa Ronald Mayinja okubeera mukwano gwa Ronald Mayinja afudde asinga okubeera mukwano gwa Ronald Mayinja omulema alemadde asinga teri kintu kirumanga muntu yeefuulafula n'atamanyi kyayagala ate alinga aliko eddogo oba misaaki yamuloga
oba lutalo yaloga mayinja oba yomulogayoga mayinja amusonyiwe alinga aliko eddogo agenda mu bintu ebifunga ne ttiimu gye yagenzeemu agiraba era mukama bompange obwavu obuluma mayinja nentuka okufuuka ekisekerero mukama tte abaana bange nanganzi bino mbitegeeza ku tv munyambe mubiteekeyo obusungu bwe mpulira ku mayinja kati bwebanga bali bampulirako era ninyigira Nyabitex Mutemu kuba nakolanga ebyekisiru byonna nenkola ate ankubira n'essimu kati abadde agamba lutalo omutima omubi Nyabitex alina omutima omubi kubanga tosobola kubada munno ompuliza abadde agamba misa kine lutalo omutima omubi kakitegeeza abantu ba industry bonna balina omutima omubi kuba Nyabitex nakolanga ebyekisiru naye nga tambula abameka kuba namugamba egy'obusungu nawulidde siwulyanko obusungu bwenti bwekibanga nange bweti bwe nalumanga abantu nyamba bansonyiwe siriddamu naye kati mayinja yetaga psychiatric yetaga twala kukebera bwongo oba yetaga twala butabika oba yetaga kuzayo kutereza byewaabwe oba ayina mandwa oba ayina mizimu oba yabuuka ddogo oba bayimbi bamuloga simanyi kyatuka ku musajja gwa Ronald Mayinja ekisinga okunuma yeefuula